Babi Television Uganda webali kubanga otambulira munaffe of course enajjo sinziro kubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama kubanga tuzikutuusaako zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Waisswa Mufumbiro olunaku lwaleero avuddeyo n'ayanukula ku katambi aka saturatinze ku mitimbagano nga kalaganga muganda we Kato bwe yabadde asaliddwako abavubuka abatera okubeera ne Honorable Mpuuga nsamba era nga bano abavubuka kigambibwa mbu bebamu ku abo abakyankalanya meeting eyali etegekeddwa wali mu bendobendo ly'e Masaka. Kati nze bwenti okuntemula mba nzikiriza otemula mutabani wange kubanga mutabani wange ayinza okuba ow'obusagwa okusinga ate nze. So byenkola si byekolera. Byenkola mbikola for my country, for my people, for my children and for my grandchildren. Because buli bw'obeera mu society, buli bw'obeera mu kitundu nga bakubisa akatambaala gwe okulaba ky'olina okutambuliramu, ekitundu ekyo njagala gw'omanye si ky'olina okutambula nakyo. Amazima gatufuula ab'eddembe. Era singa mba nyimiridde ku mazima ne bwe bantemulira ku mazima sinze mba nkoze ki? Sinze mba nsoose ekyandinumye kwe kuntemulira ku kintu nti si mazima. Ebyo byabadde ebigambo bya Waisswa Mufumbiro bye yayanukudde abo ababadde bagezaako okubanga batyokooza muganda waabwe Kato nga bamanyi nti batyokooza kabwejumbira kennyini Waisswa Mufumbiro. Kino nno kitaddewo obunkenke naddala mu security oba mu byokwerinda bya muganda waffe Waisswa Mufumbiro, naye okusinziira ku bigambo bye anti ye actually nga wobiwulidde sigenda kubanga mbiddamu bwe biti webiri, naye ensonga eno bamaze okubanga batuula bukubirire n'akakiiko akaddukanya ekibiina kya National Unity Platform akakulirwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu era bateme empenda ku butya bwe bagenda okubanga benganga ensonga eno kubanga omuntu gwe baliiko ye Kato tabiriiko era si ye yavaamu ebigambo ebyo wabula asinga akolwako obulumbaganyi buba bugendereddwa kulumya Waisswa Mufumbiro. So kati President Robert Kyagulanyi Ssentamu of course amaze okubanga batuula ne Waisswa Mufumbiro ku butya bwe bagenda okwenganga ensonga eno. Tukyabinoonyerezaako kko naye nga okusinziira ku ebyo sofa kibiina kya NUP kisazeewo okubanga kituula nga bwe nkutegeezezaako ku nsonga eno tetunnawulira ku ludda luli olwa Mpuuga nsamba, naye ekintu kino kyeyoleka lwatu olw'ensonga nti abavubuka be bamu yatera okubeera nabo mu bitundu by'e Masaka era ne wano we baali bakyadde mu Bulange Mmengo abavubuka bano yajja nabo. So kati tewali kubuusabuusa kulala kwonna anti abavubuka bapangiddwa muntu mulala Mpuuga nsamba. Abantu bano bateeberezebwa okubanga yabasindise okukola obulumbaganyi buno, naye ndowooza ensonga eno oba akabadi kano bakakoze mu bukyamu olw'ensonga nti nako bakaguddemu era pulaani eyo egenda kubanga esalirwa amagezi. Kale ompya nsabye osubscribing olikinge osharinge tusobole okubanga tugendera wamu nga tumanyi ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, of course naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Sigenda kubanga nsukkawo awo watakuumira mpeera bankuumire naye nga kyemba mmanya mawulire go mangi gegenda okubanga mbaleetera n'omukutu ogwa Babi Television Uganda.